Otyo tubaniriza nnyo nate mu kasinema kaffe kano ak'obutundutundu akamanyiddwa nga omuzimu gw'embaale. Jjukira nti omulundi ogwayita twalaba abasajja nga bano abagumira ekiso, ne tulaba omusambwa, ne tulaba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bafubutuka egy'akaweewo nga bwe bagwa ebigo n'okweziribanga okukosa n'abaana bano abaali bava ku mugga ne babeera nga ensonga z'abatabukako nga omuzimu gw'embaale gutaamye bugo. Twalabamu Sisi nga yeetoolooza abantu ne bagwa kanzunzu, ne tulaba ekibira era n'abantu nga beesala akajegere nga abaana baabwe babulidde mu bibira biri eby'embaale. Era we twogerera muganda wange emirambo twagiregerako nga gizuukira okuva mu ntaana ne giryoka gitwala abantu nga kaguddeyo okutwala n'omukulu omutaka ow'ekalungu ow'emitwe ebiri alina n'amaaso agaakanga ettaala nga afubutula abaana okujula okubasuula ku nkanaga. Twalaba abasezi abazuukiza emirambo awamu n'omusambwa ogwetimba mu kkubo ku makyattuku ku musawa ez'omutuntu ne guzinisa abantu agali benjole ng'ate gugamba nti tegusonyiwa. Omuzimu gw'embaale mulimu abasezi abalwa abalya abantu nga balamu, abawamba abaana nga balinga abalya ensenene. Nkutegeeza nti nno twakamaliriza nga waliwo omunyama. Omuzimu gw'embaale olunaku lwa leero mu katundu kaffe kano ak'okubiri tugenda okulaba bamuze ekinzinzi kyenvinvi. Tukuleetedde Nakalanzi Aisha, tukuleetedde Bugembe Mavini, tukuleetedde abazannyi ab'enjawulo, tukuleetedde Nannyombe Shanita nga bulijjo. Tulengera omuliro wano mu nsozi z'embaale. Mukisa Arnold ku screen tulengera abajjaasi bano bamusibira mu bbwanga nabo tandise okwetegula ensozi. Jjukira nti eno story yawandiikibwa Mugoya Michael, omusajja oyo era ye director waayo Mugoya Michael, ate era nebeera nga yagattibwagattibwa bano aba ITV Uganda. Omukutu guno gusangibwa wali eri ku YouTube. Mwebale nnyo era abazannyi bangi nnyo mu kano ak'olunaku olwaleero. Omuzimu gw'embaale gutabaala Obuganda. ITV Uganda.